Kino kye kifo awagudde akabenje ssentebe wa disitulikiti Hoima Kadhir Karungi mwafiiridde sako n'omukuumi we Bosco Otim. Ababiri bano babadde batambulira mmotoka ekika kya Land Cruiser nga boolekera Kampala. Karungi gy'abadde alina eby'okukola olwaleero. Kyokka kigambibwa nti nga batuuse e Bukomero waliwo Fuso eyavudde ku mukono gwayo n'ebayingira. Omugoba waayo bwe yabadde agezaako okusala ekinnya ekiriraanye olutindo lw'amatangi. We tutuukidde mu kifo kino ng'emmotoka zaggiddwawo wabula nga bye tusanzeewo bye byoleka embeera eyabaddewo. Yasaze ekinnya. Kati bw'asaze ekinnya olw'okuba nti Fuso ebadde ezitowa nnyo ebadde etisse bbulooka za simenti n'omusenyu. Kati bwe yasaze ekinnya ekyo kati n'alumba sayidi ebadde mu kyeyamaani. Kati bw'asaze sayidi eyabadde mu kyeyamaani kati n'agirumba kwe kugikoona ne kyeyamaani n'afiirawo. Awantu wano wazibuzi waliwo ebinnya. Kiteeberezebwa nti buli omu yabadde agezaako okudduka binnya okulaba nga afuna oludda olungi lwavugirako. Kati emmotoka nezisinkana nezikwatagana ezeekuba. Tukitegeddeko nti oluvannyuma lw'okukola akabenje ddereeva wa Fuso yamazeemu omusubi era nga ne gye buli eno tannategeerekeka yadde okumanya amayitire ge. Emirambo gy'ababiri gyasuziddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'ekibuga ng'eno gye gyaggiddwa ne gitwalibwa mu ddwaliro e Hoima. Abembeza abandi kwijja kuba nti baijja okweteeraniza hamu na famire mukulu Kadhiri kandi nitusaasa hamu na famire habwokuba kitusaasa mali famire ne wiikisi ibiri tezikaikire naruga kuziika nenewaabo ondi omugenzi alama 2 weeks. Ab'enganda n'emikwano gya Karungi baakedde ku ddwaliro ly'e Hoima okuggyayo omulambo gwe bagwongereyo ebusuukira South Cell gy'agenda okuziikibwa. He is the only chairperson I've worked with who would delegate a lay councillor who is not on the executive to represent him. That you would disagree with him today, the following day you reach his office, really, you couldn't feel the disagreement that you had. He would welcome you. Nga tannalondebwa ku kya ssentebe we disitulikiti y'e Hoima, Karungi yali ssentebe w'eggombolola y'e Busiisi era nga waakujjukirwa nnyo mu kulwanyisa ekibbattaka mu kitundu kino.